ekkooti bwe zifuuka ebifo mwe bazizza emisango kiba kitegeeza nti amateeka gaba tegaliiwo oba gaba tegakola. Ebyo bigambo bya Kakwenza gyali mu buwaŋŋanguse ku mukutu gwe gwa X. Ategeeza agamba nti when courts become crime scenes, legal practice becomes impossible. Kooti bwe zifuuka ebifo mwe baziza emisango kiba kitegeeza nti amateeka gaba tegaliiwo era gaba tegasobola kukola. Nti gw'onoonya obwenkanya mu kooti kitegeeza tojja kukola ki? Tojja kubufuna. Ebyo nno bigambo ebinnyonnyola obulungi ennyo Uganda gye tulimu ensangi zino nti yeetaaga kusabira. Yeetaaga kusabira ebya ddala. Kakati waliwo obuzibu bunene nnyo n'okukwasisa amateeka mu Uganda. Era nga kino mu bulambulukufu oba mu bugazi kiva ku bunafu bw'aba judicial officers esiga eddamuzi. Era nga bano munnange be bakwasaganya ensonga za kkooti nti gye tuba tusuubira okubeera nga tufuna obwenkanya naye tunaabufuna tutya? Tunaabufuna tutya? Si kyangu yadde n'akamu gwe muganda wange ampuliriza, kubanga mu kkooti mwennyini ate era emisango mwe giddizibwa. Kakati munnange okulemererwa okuteeka obulamu mu judicial independence oba mu bwetaaze bw'essiga eddamuzi, kino kiragira ddala munnange okulemererwa okw'ekika ekyawaggulu. Era nga y'ensonga lwaki abantu aba bulijjo oba bannansi babeera buli kaseera bali mu kusika muguwa na gavumenti. Y'ensonga lwaki tubeera tuli mu kusika muguwa na gavumenti buli kaseera. Kakati munnange zino kooti Kakwenza agamba nti zisse nnyo enkola oba obwenkanya olw'ensonga nti ziraze obunafu obw'amaanyi ennyo kooti zaffe eza wano e Uganda, era ba judicial officers batuyiyeeyo nnyo. Era nga munnange Kakwenza agamba nti ekisa kimukwata n'asaasira abantu abasisinkana ba judicial officers abo nga balowooza nti bagenda kufunayo obwenkanya, bagenda kuyambibwa. Ziri zaafuuka mpuku za banyazi, bakozi ba ssente, bakutuzi ba ddiiru. Kakati agamba nti nno omuntu abuziddwawo oba awambiddwa abajambula abamuhoozi, kubanga yatukakasa n'atugamba nti ebyo byonna ebikolebwa abajjaati, SFC n'abalala byonna yabeera abatumye. Yakitubuulira nga tuli mu kalulu aka Kawempe North akaddibwamu oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya akaali ak'omusaayi ennyo. Akalulu ako nno abantu bakyakatunuuliranga ak'okusaaga, naye akalulu ako kali simboliki nnyo. Akalulu ako bw'okatunuulira osobola okusiiga ekifaananyi ku kyo ekigenda okubeerawo 2026, era ensazaamu y'obuwanguzi bwa Nalukoola
eyongera okukakasa oba okusiigira ekifaananyi ku bintu bingi nnyo kubanga jjukira Muhoozi yagamba nti teri kugamba nga bw'onoogamba nti osibye ekisenge abaali basambye ku mupiira nti abasajja tebalina we bagenda kuyita mu ngeri yonna. Kati ne Muhoozi naye asuubira okukozesa amagye okulaba nga Nuupu terina weeyita. Essaawa eno bali mu kukwata buli omu. Olwedde nakugamba nti tunaagenda okuva mu 2026 nga bamaze okubeera nga bakitwala ng'ekibiina ky'abayiikira era kati nga bwe kiri essaawa eno. Kakati munnange Kakwenzi asaasira nnyo abo abeesiga ba judicial officers abo. Ate munnange be baliyo tukole tutya? Era bw'ati atukakasa nti omuntu awambiddwa bakanywa musaayi ba gavumenti, kakati olwo baloya be ne basaba kkooti mu nsaba eya habeas corpus nti kkooti etowe order eteka gavumenti ku nninga oba security agencies zonna nti oyo baloya gwe babeera baagala gwe beemulugunyaako yabuziddwawo nti bamuleete oba mulamu oba mufu, era nebawa n'ekiseera mwe balina okubeera nga bamuleetera nti mu nnaku katugeze 7 oba mu lunaku lumu, mu nnaku 2. Munnange Kakwenzi agamba nti omuntu oyo ng'amaze okubeera nga abuziddwawo bwe batyo balooya be ne bagenda mu kkooti ne basaba mu nsaba eyo eya habeas corpus nga omulamuzi alina kukolerawo mbagirawo. Omulamuzi amaliriza apostphones okuwulira okusaba okwo nti nedda kuna ebyo binaawulirwa ku deeti bweti naye ate nga kiri kyamangu olw'ensonga nti balooya bwe batuukira ku ekyo kiba kitegeeza nti omuntu oyo abeera awambiddwa probably ayinza okuba ali mu kutulugunyizibwa, ali mu basement, ali mu kuyiga lunyankole nga Muhoozi bwakirambika, ali mu kwefukirafukira ng'omusajja atudde wali katebe kaali mu kuseka, atadde wali ecupa ye oba ya whisky oba yaki bw'anywa bw'aseka nga ye awulira bulungi nnyo ng'alaba omuntu ali mu kwefukirafukira bamukubisiza amasannyalaze anyumirwa ng'anyumirwa. Kugamba kkooti ng'erina okumutaasa nti eteke gavumenti ku nninga nti oba oli awo ali eyo Muhoozi n'antagambwako nga bamugamba nti omusajja bamwetaaga, naye ate ajja kubuuza mulamuzi ky'oyo kubanga ajjukira nti ekizibu ekiriwo nti simanyi lwaki obuyinza obw'okulonda abalamuzi babulekera General Museveni. Obuyinza obwo bwali badde bw'abantu, nze ŋŋamba bwali badde bw'abantu, oli n'asigaza executive ye nga bwe tulonda palamenti. Kale waakiri era obuyinza obwo bwali bwadde bw'abantu ng'abalamuzi abo oba kale nga balina engeri gye beerondamu oba gye balondamu nga waliwo ennonda endala etali nti pulezidenti alonde. Ekintu ekyo kikyamu kubanga alonda babbulu ayibe abasobola okumuwulira mama nabbalayiza. Mulabye wano mu musango gwa Besigye bagamba omulamuzi Baguma aguveemu agaanyi. Dolo yatufuukira ekyambika 221 bamugamba omusango wali badde oguvaamu nti nedda, ate yayeesalira yawuliriza ensonga lwaki baagala aguveemu, era naawe ensala nti sijja kubanga ate eri baagala bajeti yeeyongezebweko yeesiga eddamuzi bo kwe bakuba eki enjawulo oba oli awo n'okukaaba ebizibu. Genda kangende ensinkana General Museveni mubuulire munnange olagala kuba oyajja kizimbe kyazimba bakuweeyo akawumbi bakuweeyo 5 mu mbeera efaanaganako bwe tukale nti manipulation nene nnyo oba gap baagirekawo nga nene nnyo eya Museveni okuzinyisa essiga eddamuzi oba ba judicial officers ng'obugologoosi. Kakati bino Kakwenza kugambye ku mukutu gwe gwa X kwe yabitadde, era nange munnange gye mbisomye
ndaba nga birimu amakulu manene nnyo oboolyawo omuntu okubeera nga abitegeera, kubanga wano we tuli tulina okukimanya nti tukwatagana bulungi nnyo n'enjogera egamba nti atalina mukaamwana yeekamwana yekka, atalina mukaamwana yeekamwana yekka. Ekyo mulina okubeera nga mukimanya bannayuganda. Baatwambula dda twasigala tuli bamulekwa. Omanyi kati omuntu bw'abeera nga mulekwa kitegeeza nti wabaawo abakuza, wabaawo baki ate abakuza bayinza okubeera okwekomya emmaali y'abamulekwa. Kakati Uganda bali bajjajjaffe abaasookawo Bobote baani be beesembereza ba Museveni ne babaleeta nga babanyooma, kakati baabo ne bawamba eggwanga. Eggwanga ne libeera nga munnange lyatwalibwa. Gwe muganda wange ndaba oba mpuliriza yagalagaana. Kale kitegeeza tuli bamulekwa ffe nga bannayuganda tulina kubeera nga tukayanira bya busika byaffe. Essaawa eno tulina kulwana bwezizingirire, era gwe okubanja ebyobusika okubifuna okubijja ku mukuza muganda wange kitegeeza olina okuluma n'ogwa waggulu, naye ate ng'obeera oteekeddwa kubanga biba bya busika abo Uganda yaffe. Era n'abaana baffe ne bazzukulu baffe balina okubeera okujja ne basangawo ekyobusika ekyo, so si abagwira. Si abagwira. Kakati munnange yensonga lwaki ensonga ya protest vote olina okugitwala ng'ey'amakulu ennyo. Tetugaanye bagenda kukola byonna. Saagala wakati waliwo abantu abamu bitova mu 2021 tubadde tumanyi tutumaze nze mbivudde namu obasanga bali awo Bobi Wine agaggawatti abo bo bali mu kulya nsente kati bali mu kukola ki? Abantu wabagamba kati tukole tutya? Talina solution wabula kutegeeza abo nabo bali kati nibuza kati tukole tutya? Olemeddwa okwesiga ababo kati tukole tutya? Ti anedda bali wakiri omulala naye nga si Bobi Wine ani oyagala kutubuulira nti Museveni mutuufu nti nno mu Uganda temuzaalibwa muntu ayinza kukulembera Uganda okuleka ye n'abaana be ne bazzukulu be. Ekyo kyobanga agamba muganda wange kubanga tolina solution, naye ate n'ekiriwo nakyo owooza nedda. Kakati munnange ne mutusobera bannayuganda, kale tugenda mu protest vote era tulina okukuba akalulu ewatali kisa yadde n'akamu. Tozibira muntu ku liiso kasaba nga tali mu ambuleera. Don't bother kubanga Uganda yonna nfu yeetaaga kununula. Gwe ne bw'onaaba naye ng'obulirimu ogenda okwebikka muganda ne buwunyanga oba ekiki nga osimbamu n'ekijanjalo ne kimera nga bw'okebera wansi w'ekitanda, buno bufiita bwa sigala bwonya bwonna buli eyo, obucupa bwa walagi bwonna buli eyo, kondomu zonna ziri eyo, ebiki byonna muganda wange. Essowaani gy'oliiramu z'okasuka wansi w'ekitanda olumu okasukayo ne ku mmere ekulemye, ekivundu kiwunya mu kisenge kyo. Naye ate gwe oyambadde tukola mukubo otonye emmooli wenna oyambadde white, kiba kitegeeza nti era obufaanaganako n'omusajja aveeka yenna tumulaba wa kitiibwa naye kanga talabirira bantu be kataliseeyo ssente ate ng'olwedde esiga nti tazirina agenda ye eri atumye ennyama alye enkoko alye addeeka nga akkuse naye eka ewuwe ng'obwana busabiriza ku muliraano. Kiba kitegeeza nti agamaka mafu tewali future. Kakati mwe muli ku buntu simanya Kampala, simanya Kampala Central, simanya Nakawa, simanya biki ebyo byonna kati ssaawa eno tebigasa. Uganda erina kununulwa kubanga bali batwala binene n'okusinga ku ebyo mwe bemukaayanira. Bali beekomeza ebyobugagga by'eggwanga byonna, beepositioninze buli wamu, basomesezza abaana baabwe mmwe bye batabakkiriza kusoma, bajje batwale emirimu egyo kubanga mmwe temulina bumanyirivu obwo. Emyaka n'emyaka bagenda kubeera ng'eggwanga bali wambi, mwe mufuuke mmomboze mukyali simanya Kambulubongo ya Kampala Central, simanya ani
ebyo tebigasa essaawa eno, tebikyagasa. Tulina kununula ggwanga, tulina kukwata luweeyo twere, tukayanira kya busika kyaffe yennyaffe Uganda. Bwe muganda wange andava oba mpuliriza ensonga eyo njagala ogitwale nga nkulu nnyo. Era Mami Kevin wano awangalira Switzerland wali yatera okuŋŋamba Uganda ndalaagi lemera ku nsonga ya protestive vote. Abantu balina okubeera nga basuula akalulu. Kugono omulundi nkugamba nti ewali ambuleera, fuolaba ambuleera mu kabokisi akali awo mw'oteeka tiiki, mw'oteeka. Teekamu katiiki katono bwe kati tekabuuka kabokisi. Leka kutiikinga na busungu kuba kalulu kajja kuba kafuuyise mu kabokisi. Kuba kyetaaga ne bakkiriza nti ddala mu butuufu. Kati gwe muganda wange ali mu Northern Uganda, ali mu Western Uganda, ali mu Eastern Uganda. Munnange ffenna tufaanagana. Ffenna tufaanagana. Gwe olowooza ayogera olulimi lwe ye muganda wo, munnange bakulimba. Tebabangako. Tebabangako. Era n'aboogera Oluganda bangi nnyo nga tebabangako Baganda. Aboogera Olunyankole bangi nga tebabangako Banyankole. Aboogera Olusoga bangi nga tebabangako Basoga. Nga tebabangako. Naye nga tumusinga Lusoga. Tebakulya kinusu. Kakati muganda wange ekirungi ekikulu abantu abo bo tebeerabira era basikanya abantu baabwe. Balinga abagamba nti bamanye ennaku yaabwe, balinga abayoka ku bbeere erimu. Naye ffe wano ffe buli kaseera nedda kyobulaba nze saagala ekyo. Kyobulaba nga time egenda okuyitawo kati gwe olumu okaddiye ng'owooza nti munnange tetuwamanya ng'abazzukulu bababuuza nti jjajja mwali ku ki? Munnange tetuwamanya, twawulira nti waliwo NRM. Yandi munnange tetuwamanya anti olwo okaddiye. Owooza bazzukulu munnyambe, bawooza nabo tebalina ssente. Muli mu kibuga temujja kundaba, ndi eno obulwadde bunnuma, nga by'olimu. Ng'ate bo bazijjewa baasoma, bali eri babakozesa babawa busente bwa binyeebwa. Kati gwe oli ku ggi weesobya omuwula, oleese entalo z'amawanga, gwe tolikolagana na Muganda, gwe tolikolagana na Mulango, gwe tolikolagana na Munyankole, gwe tolikolagana na Mukyoli, gwe tolikolagana na Munyoro. Eri abantu nga bo bali tribal nnyo. Bw'abeera Omuganda talina mulala gw'ayagala. Tomubuulira. Kakati gwe ogenda kubeera otya muganda wange? Ogenda kubeera otya? Tulina kumanya nti tuli Bannayuganda, naye Uganda erina ekizibu ekinene ennyo. Obote kyeyagezako kyogerako, naye ate nga gwali musango kuba ye yasembeza. Kaakati tuli mu kulwanagana n'ekyo muganda wange. Oba nje ndukubemu n'oluyimba nzije wano nduyimbe buyimbi, simanyi na kumanya. Naye munnange Kakwenza yabadde akyatutegeeza nti omuntu awambibwa, balooya be ne badduka eri kooti ne basaba kooti ebanje omuntu oyo be eragire gavumenti emuleete mu bwangu Bunnambiro oba mulamu oba mufu. Omulamuzi n'ayongezaayo okuwulira application naga atunaabiwulira leero bwe ziba katugeze ennaku z'omwezi, leero katugeze bwe ziba 14 nabagamba nga 2 oli ali eri bali mu bali mu kwefukirafukira eno bali mutuduulira mu mawulire. Kakati nti embeera efaanaganako bwetyo kusaba okwa habeas corpus, okusaba okwo kwe bakola mu kooti abantu ab'omuntu gwe babeera baagala aleetebwe Bunnambiro, kooti eragire eteke gavumenti ku nninga okusaba okukikanga ekyo. Kakwenza agamba nti kulina kubeera nga kukwatibwa mu bwangu na agency, utmost agency, nti omulamuzi ne bw'abanga ali mu pijama ze
ewaka ewuwe nga ayambadde short ze ali eyo ayambadde bino oba ekino ali mu nnyumba ali na bwana bwe nti ekyo ensonga eyo terinda. Era agamba nti mu nsi endala nti okusaba okw'ekikanga ekyo nti olw'okubanga muneekukwatagana na bulamu bwa muntu na ddembe ly'abuntu. Jjukira nti bulamu bwa muntu, omuntu ali eri mu basement ya muhoozi bali mumukubisa amasanyalaze, bamulumisa amagalo, bali mu kumukola buli kimu, ali mu kwefukirafukira. Omusajja agamba ali eno ku mutimbagano awoza ali eno ali mu kwefukira. Okitegeera ali mu kunyumirwa, kitegeeza nti omuntu ali mu bulumi eri alina okutaasibwa amangu. Kooti erina okubeera ng'eyimirirawo n'emutaasa n'eteeka gavumenti ku mulinga tumwagala wano mu ssaawa 2 eziddako. Naye katujjukira nti wano e Uganda amateeka tegakola. Amateeka ye Museveni ye muhoozi. Kakati ani agenda okukiragira ekiragiro ekyo? Ani? Yensonga lwaki munnange nkugamba nti eggwanga lyetaaga kununula. Tudde ku nkola ey'amateeka, tudde ku civilian rule, tuve ku nkola kuba ku nfuga ey'amagye military rule, tugiveeko kubanga awo yetukuba mu ngeri eyo. Munne gwe atawuliranko bulumi oba atafunangako kiziiro mu ngeri efaanaganako bwetyo, atafumiitiriza bulumi muntu bw'ayitamu ng'ali mu basement ya muhoozi bali mu kumukuba, bali mu mukubisa amasannyalaze, seka. Gwawe oli wa ddembe okuseka era n'oduula bakyabakuba nnyo. Kimansa nnaku kigimansa mpalo, kimansa nnaku kigimansa mpalo, naawe oli woluma. Kakati munnange bano bagamba nti kino olwokuba kitwala bulamu bwa muntu nakumumalako ddembe lye bakumuggyako ddembe lye, yensonga lwaki mu nsi ziri bagiyita na pajama application. Nti omulamuzi ne bw'aba nga ali mu pajama, mu Luganda bagiyita pajama, ng'ali mu pajama, kitegeeza nti ekyo bw'akiwulira alina okuakitingirawo mu ngeri yonna. Yesu lwaki bagiyita pajama application mu mawanga amalala? Kakati munnange bino bikwasaganyizibwawo bunnambiro ewatali kulinda. Naye wano ewaffe bajja kugamba nti babipostponinze. Kakati bwe muba mutaddeyo ekusaba kwammwe yadde emergency, naye omulamuzi ate munnange ali ku kabaga, omulamuzi ali mu bino, tewali mulamuzi agenda ate nga n'abalamuzi abamu bali mu kwepena, ndowooza saagala kugendayo anti nze munnange mwagala nze gwe babeera bakyawa mwagala ku. Kakati munnange kino mu mateeka kirambikiddwa bulungi ennyo okusinziira ku Kakwenza nti eddembe ly'obuntu n'obulamu n'embeera eya emergency okusinziira ku mateeka ga kkooti bagamba nti ekiwandiiko ng'ekyo ekya habeas corpus teba tekibeera ku kalenda, nti tekyetaaga kubeera nti nno batambulire ku puroguramu ya kkooti. Tekirinaawo ekiringa ogamba nti oba beekwasa kino oba kiri. Kirina ku akitingibwa, balina ku akitingirawo bunnambiro ne bayisizaawo ekiragiro. Era nti judicial officer constitution emuwa oba ssemateeka amuwa obuyinza okubeera nga akozesa obuyinza bwe nga bulambikiddwa mu ssemateeka okubeera nga akolerawo bunnambiro ewatali kwebuuza. Naye wano ewaffe nkugambye Kakwenza tugamba nti omulamuzi apostponinga n'agamba nti eziba nnaku zimwezi nga 10 n'abagamba nga 2 mujja kudda mugire, kubanga ebabeera babiteesezzaako dda. Kakati era Kakwenza tugamba nti omuntu bamuleeta mu kkooti naye ng'enda tajja bamuleetamu etya. Kati nga olaba bwe baleeta Sebuufu, Edward Sebuufu bamuggye mu basement ya muhozi naakankana bw'ati
yenna takisobola kutambula bamukwatiridde ne bamusimagulinga ne bamuyingiza ekkooti nga kumpi ali half dead olw'okutulugunyizibwa era nga bamenya amateeka ag'okumbeera nga basusa essaawa 48 nga constitution weerambika okukosa n'okubeera nga bamutulugunyizza kubanga omuntu bamukwate banamutulugunya nga byonna babimukoze naye omulamuzi n'atuula ng'amulabaawo n'akulaga nti agenda mu maaso naye ng'akimanyi nti ebimukoleddwako bimenya amateeka kitegeeza omulamuzi awo tewaba musango kubanga bali babeera bamenya amateeka bamukolera bamutulugunya ne bateeka ne ku mutimbagano naye wano omulamuzi n'asigala nga ate munnange akyagenda mu maaso n'ensonga eyo kitegeeza nti essiga eddamuzi mu bino byonna kyenjagala okukulaga nti likolanga obugologoosi eno Museveni n'abantu bwe bane muhoozi directly bakutte obuwuzi waggulu basika obugologoosi buli eri butema ddansi mu kkooti be balamuzi be ba judicial officers baffe kakati munnange yadde bino byonna babeera babikoze bamutulugunyizza bamusibye essaawa ezisukka 48 bamutadde mu Torture Chambers batulugunyizza bamusimagulize bamuleese mu kkooti nga kumpi mufu tasobola n'okutambula munnange ba presiding judicial officers balemererwa ba presiding judicial officer alemererwa okubeera nga ataasa omuntu oyo oba tutaasa okututaakuluza ku bwannantagambwako impunity bwannantagambwako obutatambulira ku mateeka okubeera ggulu w'amateeka omulamuzi alemererwa okubeera nga atutaasa oba judicial officer yenna oba bo bonna ababeera bakwasaganya ensonga balemererwa okubeera nga batutaasa kakati munnange kye bakola baleese omuntu bamutulugunyizza yenna ali awo aleenya omulamuzi amusindika busindisi ku limanda omulamuzi amusindika busindisi ku limanda kakati bano Kakwenzi agamba nti tebasaanye kweyita ba judicial officers era tebasaanye kwetwala ng'abantu abataputa amateeka okusobola okuteekawo obwenkanya nedda era y'ensonga lwaki okiraba nti kkooti zaffe munnange zaafuuka mpuku z'abanyazi beekolera bizinensi ate bonna bakwatagana DPP abeera akwatagana ne Chief Justice abeera akwatagana n'abalala bonna era walaba wano Ssemakadde Isaac president wa Uganda Law Society bamutwala kaguddeyo just kukola ki kuba kyekinga mu tebaagala muntu abakiikinga muganda wange kakati Kakwenzi agamba nti omuntu bamuwamba bamukidnappinga okuva e Kenya ne bamusimagulinga ne bamuyingiza Uganda katuli ku Dr. Kizza Besigye ne bamutwala mu Kangaroo Court yaabwe wali military court oluvannyuma bwe batyo nga bamaze okubeerawo olutalo olw'amaanyi ne bamutwala mu civilian courts kakati nga tebana bakola kunoonyereza kwonna obanga tekunaba kubeera kunoonyereza kuggwa judicial officer bwatyo alemererwa okubeera nga aenforcinga kugamba nti alikogonaizinga eddembe ly'obuntu human rights ezaabo abawawa abali mu musango be bataddeko emisango era naye kennyini n'abeera nga akkiriziganya nabali abatuntuzi abatulugunyi n'abeera nga embracinga byonna bye bamugamba byakola mukanya teekayo beera application nti nedda kakati kyakola adismissinga applications zonna ze bateekayo n'azigaana beera applications azigaana naye nga byonna bigaana
ng'akimanyi bulungi nnyo nti naye kennyini ali mu kumenya mateeka. Naye kennyini ali mu kumenya mateeka. Kakati Kakwenza yeewuunya agamba nti abantu bano beebaka batya ekiro, bwe butuuka ekiro ddala beebaka tulo ne tujja, beebaka ne tujja kubanga babeera basanyufu ssente babeera bazirina. Kakati era agamba ekisinga okumulumya omutwe ye office eya Director of Public Prosecution DPP eno yo esalawo neewakanya bail applications zonna era ng'ekolera regime mu bulambulukufu ng'ate bakimanyi bulungi nnyo, DPP akimanyi bulungi nnyo nti emisango egiba giteekeddwa ku bantu newankubadde abagiraba nga gyonna baafumba mifumbi ng'akimanyi bulungi nnyo tewali nangeri gavumenti gyegenda kuwangulamu oba nakufulaminga musango gwevunaana muntu nti eyimirire mu kooti n'obujulizi bakulaga nti bawammanta buwammante naye DPP n'akulaga nga naye kennyini awakanya bail applications aziwakanya ng'olabira ddala awakanya buwakanya naye ali ku ntoli. Awo nno munnange wewava bino byonna mbikugamba fumiitiriza otegeere nti nno kikyamu nnyo okuwagira omuntu okubeera ng'afuga eggwanga paka ate otuuke n'okuwagira abaana be bajje bafuge n'abazzukulu. Kati gwoza Uganda egenda kufuuka ki? Uganda egenda kufuuka ki? Sikunyumiza mboozi nti onyumirwe, wabula nkubuulira nga bw'ogezaako naawe okkuba obufaananyi ogambe naye ddala mu butuufu bino bigenda kukoma wa? Kubanga eyo yonna influence dominance ey'abantu abaafukamira abatubalako abatufukamiddeko nga bakozesa resources tebajja yadde n'ekikumi naye balina omusimbi muyitirivu bazimbye amagye bakoze buli kimu kati balaba bali larger than life era nga tebamanyi y'omuntu yenna okuleka abannaabwe tebana kisa yadde eri omuntu kuba otuukira okusiba abaana obateeka mu makomera emyaka n'emyaka nga nevu kennyini okimanyi ebyobavunaana tebiriiyo. Kati omuntu watuukira okukwatira omuntu n'amuteekaawo n'amutulugunya ng'ensi eraba kakati ate bw'otasobodde kulaba aba atasobola kugumiikiriza bulumi ne bafa abaripootingawa. Ebyo byonna munnange olina okuba ng'obitunuulira era ng'obyetegereza gwe muganda wange andaba era mpuliriza. Kakati munnange bw'atyo Kakwenza agamba nti bano beerabira omulimu gwabwe omukulu ogw'okulwanira eddembe ly'obuntu era nga balina okubeera nga batambulira wansi w'okulambikibwa guidelines and the role of prosecutors 1990 standards of professional responsibility and model protocol on human rights for public prosecutors birambikiddwa mu kyata ya UN 1999 ebagibaga naye byonna bakola ki? Babyerabira era bakola byabwe. Yensonga lwaki Bobi Wine omulaba ng'agenda mu mawanga g'abazungu kubanga ebyo birina gye biva. UN erina weebyogererako era nga balina okugenda batunulayo balabe nga abatunuulira ensi yonna nti ku kyalo Uganda waliyo ki, ensi yonna ekimanyi kubanga era Uganda nayo beneficiary mu ebyo oba oliawo ebigiweebwa nga bayita katugeze mu bitongole by'ensi yonna kwewola ssente mu World Bank n'ebirala byonna birina okuba nga bitunulwamu. Kyobula nga asiiba abagamba nti ssente zimuwa Museveni azigulamu omuntu kutulugunya bannayuganda, azigulamu tiya gaasi. Kati bano bannaffe ne baddaano nti alwanire wano lwaki agenda mu mawanga g'abazungu so ng'ate nabo balinayo balobisi baabwe ababayambako kubakubira akadingidi
bageza kusiiga akazigo babalina katonda tebaagala agendeyo eri bo bateeke ekifaananyi ekirungi. Kakati munnange nti bino byonna omuntu alina okwebuuza ekibuuzo, lwaki ba judicial officers basindika abantu ku remand ne babama bail ku nsonga za human rights violation ne political persecution nga beerimbika wansi wa prosecution. Bano bacunya mu ngeri y'okutulugunya, mu ngeri y'okutuntuza, ey'okukijjanya, nga balinyirira eddembe ly'obuntu, nga byonna bo babizingira wamu, nga beefuula abavunaana oba bakwasisa amateeka, ate nga bakimanyi bulungi nnyo tewaliwo bujulizi buluma accused omuntu gwe bavunaana, obujulizi tebuliiwo. Ate nga constitution munnange bwetyo yo erambika bwerufu, fair trial, era egaana omuntu okubeera ng'asibwa essaawa ezisukka 48 okulinyirira eddembe lye. Kakati awo munnange toleka kwebuuza nti mu mbeera efaanaganaku bwetyo bwe kiba nti omuntu singa babeera bamutulugunyizza abeera asusiza essaawa 48 ng'asibiddwa, kitegeeza olumuleeta mu kooti singa eyise ekiragiro ne bamuleeta, kitegeeza nti aba alina kubeera ng'ateebwa buteebwa. Lwaki tekikolebwa? Lwaki tekikolebwa? Kubanga mu mawanga amalala functioning countries ng'amateeka gakola nti omuntu yenna singa abeera suspect nga bamusuubira okuba nti yazizza omusango gwonna. Jjukira bino byenkubuulira biri mu kiwandiiko kya Kakwenza ng'ageza kukubeera nga alambika butya ebintu birina okubeera nga bitambulibwa n'engeri esigeddamu sigiryavunda wano e Uganda, kubanga yafuuka mpuku, yabuzibwa misango. Kiri mu kkooti emisango mwe gitandikira okuddizibwa, ate nga ba judicial officers be bakola ki? Be bagizza. Kakati obwenkanya bunaalabika butya? Kati bw'ati agamba nti omuntu yenna singa babeera bamususpecte kuba nti alina omusango gwe yazizza, basooka kunoonyereza. Kwe kusookera ddala okunoonyereza. Kati poliisi bwe kizuula nti omuntu oyo nti ddala obujulizi bwe balina bukwatagana bulungi nnyo, kitegeeza nti omuntu oyo akwatibwa oba ayitibwa, bamusamoninga okubeera nga agenda okuddamu ebibuuzo nga bamubuuza, nga mulaba CID babuuza abantu wano. Okunoonyereza kwe kusooka, bakunoonyerezaako banako okubeera ne bakizuula nti ddala kituufu kirabika, kati olwo ne basooka bakwata, ne balyoka bakwata olwo. Kakati nti fayiro okutuuka okuweebwayo ovunaanibwe oba okugikwatako okutandika okubeera nga bakuvunaana, walina okubaawo obujulizi. Walina okubeerawo obujulizi. Kati olwo munnange kkooti n'esalawo nti oba ovunaanibwe oba nedda, okusinziira ku bujulizi buliwo nti bumala. Bwe kiba tekiriiwo nga tekiri bwe kityo, kitegeeza keesi eba egenda kubeera closed. Keesi eba egenda kubeera closed. Naye wano e Uganda nti n'omujulizi abeera suspect, era oyinza okwesanga nga ogenza okuwa obujulizi ate naawe ne bakugamba yambulamu engatto, nti bamanyi okupanga obujulizi. Jjukira nti baagala ssente eza security, beefuula nti banoonyereza, budget nnene nnyo baagiteeka awo. Ebyo byonna wano e Uganda muganda wange. Kakati munnange Kakwenza agamba nti omuntu gwe bateebereza okuba nti yazza omusango bamuyita akubaako ebibuuzo byaddamu. Kati bwe batyo munnange fayiro kasaba gikwatako, abajja kubeera ng'ayitibwa mu kkooti, balina kubeera nga bamuwozesa nti singa abeera innocent, kitegeeza nti aba agenda kufuna adequate compensation, baba bagenda kumuliyirira. Singa abeera innocent naye bamala kola kunoonyereza, era omulamuzi babutunuulira fayiro ne bakakasa nti butuufu n'asaana ayitibwe. Bamaze kola kunoonyereza, era naawe ng'okimanyi baba bali bakunoonyerezaako.
kati watuukira okuyita kitegeeza baba balina obujulizi bubako bwebutuuse nga buzitowa ne bakuyita oba ne bakukwata. Bwe bakizuula nti oba singa omusango oguwangula kitegeeza nti bagenda kukuliyirira ssente ezijja mu ekyo oba okono n'erinnya lyo n'ebirala. Kale munnange ebyo njagadde mbikuyitiremu kubanga nti tulina okubeera nga tumanya obuwanvu bw'ensonga nti munnayuganda gy'ali eyo asobole okutegeera ddala lwaki enkyukakyuka yeetaagisa, lwaki Uganda yeetaaga okununula. Tebakulimba nti Uganda eri okke, bali kye bagezaako okukola bakugamba nti waliwo abaagala okukyankalanya Uganda, baagala kubaggyako Uganda gye baawamba. Tebaagala Uganda edde mu mikono gy'abannansi, baagala esigala mu mikono gy'abagwira. Ekyo kye muba mumanya. Gwe muganda wange ampuliriza wano ku Uganda At-Large nga bulijjo bwentyo munnange, ate bwe ndabise sigenda kusukkawo nnyo, tusisinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At-Large nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.